omukyalo oyo bakayita bataka Chosen Becky mu bayimbi olaba banyimbira obulungi ali omu kwabo basinga okuyimba obulungi naye lwakuba nti nga bumanyi abayimbi be Uganda abasinga balakinga professionalism akantu ako katuufu professionalism obumanyirivu. Chosen Becky ali omu ku bakyala abalungi era alina following nene nnyo ku social media naye nze simanyi muyimbi yali awangudde ensi eno n'abeera wakabi ennyo ng'akola ebintu Chosen Becky byakola kisooka abeera nnyo ku TikTok n'akolakola ebintu kale ayinza okuba nga bimunyumira naye ekigambo ekituufu ebimu bitama abayimbi lwaki na music industry oluusi ekkakkanye abantu balabanga egudde nga wadde tenabakugwa bulungi kwe kuba nti artist bamulaba nnyo artist okumulanga olina okuba nga waliwo ennyonta nga balwawo okukulaba naye abeera ku TikTok n'akola kino muyimbi ki eri abadde mbwatikirivu ng'akola ebintu oyo Chosen Becky byakola naye nga ate muyimbi mulungi era abantu bamwagala benzira ku byobufumbo omukyala ebiseera bisinga abakyala basinga si bonna percentage esinga okubeera ennene benzi balina abakazi abasajja abasoba mu omu naye bakweka tebalaga omukazi yena ekitiibwa kye omanyi lwaki baga nti omukazi yayenda omusajja tayenda ayagala bakazi balala weebale nnyo kubanga omusajja asobola okubeera awo n'ogamba olwairo ngenda kusula wa namba emu enkya namba bbiri ate abakazi ne babeera bamatifu ogamba kyatukkirizibwa weebale nnyo mufunzi kyatukkiriza kya Mukama Katonda yakituwa tubeere n'abakazi bonna betwagala kasoba nga olina obusobozi naye ate omukazi tasobola kugamba nti owaayo olwairo ngenda kubeerako ewa munnoowo omukasa ku lwokutaano ndowooza nja kubeerako ewa kadima olwomukaaga ekyo Mukama teyakola tiyakibawa kakati bwe tutolaba omukazi naddala ebiseera bisinga abantu abamu abaaliko nga bali mu mbeera etali nnungi bafuna ssente bafuuka ekirala kati Chosen Becky ssente zezikola ki oba oliawo zezimutawaanya kakyala kalinamuko era kandi ku mbaga abayimbi abasinga lwaki n'ebivulu ebimu byafa abantu bakyabijjamu babeera ku mikolo era Chosen Becky tumulaba nnyo mu bivulu bingi naye abeera ku embaga abantu bakulabira ku bwereere najja nali emmere y'obwereere nalaba n'omuyimbi w'obwereere kakati abakyasobola okujja mu kikala laba omuyimbi akakyala ku kayiika Chosen kayingiza nnyo ssente mu ku mbaga ekintu kye yakoze kabonero ka bwenzi akabonero ka bwenzi naye ate namusanyukidde n'oli Dr. Amirian Dictator Amiri nze okujjako nga nkusanze ne ssente zo oba netukola ffenna n'ogwaggawala n'obeera bibyo naye nze sisobola weewalanga nnyo okubeera n'omukazi akusinga ssente ng'ate talina mpisa talina discipline wabulabe nnyo nze namulabirawo Amiri namulaba ng'atinkiza ne Chosen Becky ne mulagula nga obufumbo bwe tebusobola kubeerawo ate naye baalyoka ne bamukyawa amalo gaali mangi gwayita Amiri naye mu bufunzo obutalemera ku Chosen Becky ekintu kyeyakoze bekiba nga sikize sinaba kukikkiriza nina ekirowoozo nti vidiyo nina ekirowoozo nti erabika ekyali vidiyo baizo tusuula bebanga ddala nga bufumbo Chosen Becky kyeyakoze eri abakyala kabonero ka bwenzi era ekinze mbadde musaba akome ku ono tayongere omulala kubanga noono yennyini gwali naye tasobola kumala naye mwaka obusinze manyi omuntu alimu akantu k'obwenzi kakati Chosen Becky obubonero bw'omukazi omwenzi bumulabikiddeko nnyo ekibanga ddala kituufu nga si vidiyo bwekibanga ddala kituufu yali mukubiwa bifaananyi ekituufu ekinene nnyo agenda kumugattako omulala ono ayiseko buyisi mu ddiiro ye nga ono ayiseko buyisi mu ddiiro serebu buli lwofuna serebu alimu ku busente ng'ate alimuko ku bwenzi baserebu tebabawasa kino katono nnyo serebu nga boolaba ono omulokole yabasiza luzinda serebu ng'oyagala okwagala ku serebu anyirira serebu tebamuwasa okujjawo ng'oli musajja musirusiru ng'ojja kugumira obwenzi bwe teriyo mukazi mulungi nga Liza Luzinda asobola kubeera ku musajja omu kumala myezi 6 okujjako ng'oli ki ng'oli musirusiru nga nobonamukwata ne meseji nobonamukwatira mu bwenzi ogenda mugamba mami komawo tugenda awaka naye omukazi omusajja omutuufu atasonyiwa mukazi ayenze tosobola kubeera na mukazi nga serebu okujjako ng'atuuziza niye international naye omukazi omulungi nga Liza Luzinda n'omwagala omwezi n'ogukuba wali nga tagenzeeko bbali kiyinza okubeera ekizibu naye tumanya ku 10 kubeerako 5 katulowooze nti Luzinda ne Chosen Becky balimu abo 5
asobola okubeera ku musajja omu okumala omwaka okumala emyezi 6 kyendowooza nti si kyangu basereebu banyuma kwagala ku bwagazi n'omuvaako ng'omulengera bulengezi eri nekirowoozo nti video kyasuseeko ku video ina abazadde netubaleeta mu video shoot netubateeka omwo munnamasaka ayoleseza ekitone kale abe abo nga nvuddewo era njagala tutambulire mu lugoolo nga 15 mwezi ogujja bayira b'emuteni bandaga wano nti embaga bagenda bagambye 4 okugiraga bagipatanya oba bagiguze Desire Luzinda finally bagenda kumuwasa mumuuza simanya biki Levickson yamutwala yakomye mu ggwanga week eno nyinyi ewedde n'emigomo gyabadde mingi nyenze Levickson musajja mulokole abadde simutegeerera naye Levickson nga bemulaba musajja muvubuka munyirivu sereebu amanyiddwa amagezi ge nalibadde muwa babanga ddala nayagala obufumbo yalibadde afuna omukazi nga si sereebu n'afuna omukazi we nga mulokole babanga ddala mulokole nga kyategeeza ng'ali yasabira mu kyaki kasangati naye nga mukazi mulungi kuba naye muvubuka mulungi munyirivu naye ndabanga yeeretedde ebizibu sobola okuba nga ndabye bubisinze wenkomeredde naye okuwasa Desire Luzinda mukazi mulungi kituufu atambula abantu ne banuuka ku nsingo ndabanga yafunye ebizibu ebibeere kituufu Levickson ebizibu ebiri mu Desire ayinza obutabiraba kati n'abiraba oluvannyuma nanti bagamba nti omukwano bagamba omukwano muzibe ebizibu byagenda okufuna mu Desire bw'atafuna bizibu mu Desire tujja kukyewuunya bw'atafuna ki bizibu mu Desire Levickson tujja kutegeera ddala abantu bakyuka naye ng'ebizibu mu Desire Luzinda obirabanga bingi bisimbirwa akasota biri mu kwambala ngatto birigolola suuti empale n'essaati agenda kubiraba ate mu bungi ate kenawuliddemu nti embaga egenda kubeera ku MTN bagenda gituteerako balanga wano yakusolooza onzijukiza sizamaani ne sipaka embaga y'abantu bagituba embaga y'abantu yokusolooza ekiyinza n'okubanga kyekyaviirako ne sitwaka okubeera mu mbeera oba oliawo gy'alimu naye tetwagala kuyingirira nnyo bufumbo bwa Desire Luzinda naye nganze bendaba sirowooza nti ate eriyo alina obuyinza okulaba nga bendaba sirabawo mirembe gisukka mwaka nga bakyali bonna bagenda kukola bafunewo akasente bamale baawukane tolabawo obufumbo bugenda kubeerera sibulabawo nti Levickson tumusuubira nti agenda kunyolera ku Desire affe naye ekinene nnyo bwe banaakungola emyezi 7 bajja kubeera bafuganya nyenyamukawo jjajja ombuulire banayawukanya amawulire buli omu ajja kukwata bibye n'olunaku lw'embaga lwennyini nnyini alina omesagi bagenda okukwata mu ssimu ye ng'asiibula bakadde ng'ani asiibula omukazi anti omukazi olunaku lwagenda okufumbira asiibula ba ex be basobe 10 ng'ate agerega eno gyagenze agamba bw'obeera Katonda bagandi kano kafala kangenze nenja kuvangayo tukole ebyaffe bw'obeera munene oganda kino kifala nze ngenze kufuna just parking era ebiseera ebisinga nga omuyimbi ombe yagamba kazibe kapo obeera n'omukazi nga gwe omwendako naye nga bayagala bali walala nnyo omukazi ono shapu okusinga omwami ennyo kakati ate kinasinza okulaba weewalanga nnyo okuwasa omukazi nga gwe osinga omwagala aba agenda kukozesa ensobi bentunulamu omusajja yasinga okwagala omukazi Abitex promotion yoyo nga mumuwulira kumujooga mulinyine ku mutwe ensonga bwetyo bwetambula atunyonyola ebyo ebigenda okuba nga bijja ate financially ndabira ddala ng'omukazi oba oli amuli mu maasoko omukazi alina muko singa ku mwami era alina okugumira ennyonyi ez'okumukumu agambye ngenze ttake kukola bizinensi ngenze Switzerland ebintu ebyo alina okubigumira bwemala emyaka 5 mpaaki wangi bwemala emyaka 5 mpaaki akubiikira nakolaki waziika gazaata okola statement eyo nkuvaako obuvi still bufumbo Sandra Teta tate wizo balwanako gye buvuddeko emabega
Sandra Tetono ne bamubi nnyo naddayo ko newaabwe but finally nga bumanyi nti omukwano gusinga amaanyi n'akomawo babadde bulungi nabalaba mabegaawo nga bali ku birthday y'omukyala gwe bayita Zawedde nga buli kimu kitambula bulungi nnyo nga bw'okiwulira but later on ekyatuukawo kyali kizibu nnyo nga bw'okiwulira ekyatuusewo kibadde kibi nnyo kibadde kizibu yamutomedde amagulu wiza ali mudwaliro ensembe bamuoperatinze bagamba nti abadde agezaako okumuviira bino byabadde bingi Sandra bamutiko poliisi ekabalagala bati oluvannyuma ne babanga ate bamuta mwami we ng'agambye nti bamute lwaki abantu tebava mu relationships zino eziri violent kuba kati nebafuuka violent kakati ezi waliwo obufumbo bwe neewuunya mu nsi neŋŋamba abantu oba ebyo obwongo bwayonooneka ekisooka omukazi wa Wizo alabika yamufumbirwa mu biseera biri lwe baabeerera ku piiki Moze radio ne Wizo lwabeerera luli nga bakyali bamaanyi nnyo kale ekigambo ekituufu nze nga bendaba omukwano gwaggwawo be baba nga balina abaana bali mu kankuma abaana sina kyakola Wizo alabika financially yakkakkanamuko kirizo bagano okuva mukwano gwe radio bwe yafa financially alina okuba nga yakola ki yakkakkanamuko kakati ekigambo ekituufu laavu esobola okuba nga tekyaliwo ate n'omukazi asigala nga akuwa ekitiibwa nga tokyalina nga wakkakkanamu mu nsawo oyo omukazi aba akwagala ebitundu nga 7 ku 10 naaba nga tayenda bbali asigala nga akuwa ekitiibwa oyo mu bakazi ku 10 esobola okusangako 2 oba 3 oba 5 kakati ze nyina kyendaba ku Wizo kuba omukyala si kyabugunjufu okumukuba naye asobola okuba nga omukazi okumukuba omuntu asobola okuba nga yakumukuba omukazi gyakumukola ki okumwetaaga n'okumwagala kubanga nze sikuba mukazi kasokola ensobi kugamba bugambi n'otambulamu naye ate benkukuba kiba kitegeeza ate nkwagala bankukuba oleka ekyo mu bintuntu ebirala lugambo kukola buntuntu nekyesikubira bwe bwenzi obwenzi n'obukyafu kugamba maama avuunire binali ove mu nju eno ogende ewamu obwenzi obukyafu n'empisa asobola okufaafagana nazo tezigumirizika obwenzi obukyafu empisa oba n'okweraguza ennyo n'omukazi omweraguza naye tabeereka naye Wizo nze simanyi ekitubeeza n'abakazi ebiseera ebisinga mirembe naye ogenda n'osanga omukazi nga batudde bagenda mu mizannyo ng'omukazi atudde eno ali ku ssimu omusajja ali eno boogera buli omu ali ku bibye embeera egenda okutuuka ku mbeera eyo omukazi baba bamukusibirako oba omusajja bamukusibirako bookeera ku makya n'olaba kadima nga takyakola byoyagala mu obufumbo bwookolamu lwaki batumuta njagala ombuulire omukazi Wizo simanyi oba babadde bamukwatidde mu bwenzi oba omukazi oba yabadde mu nsobi naye ensobi ki eyo etuuka okutomeza taata w'abaana bo bbaawo kiba kitegeeza ate bagambye omukyalo Omunyarwanda omukyalo Omunyarwanda tomuzanyirangako omukyalo Omunyarwanda n'omukiga bwe bagamba nva mu maaso totawaananga oddukanga buddusi Wizo ekigambo ekituufu njagala abeera omusajja manyi omusajja nebwobeera nga oli mwavu otya ak'obusajja kasigalamu yes asobola okwesonyiwa omukazi kubanga Wizo era tali mu kirasi esobola kubula muntu gw'ayagala kituufu onfuna bulungi weesonyiwa omukazi simanyi kati omukazi we bamusonyiwa batya agenda kufukamira agambe munnange ensonyiwa lyabadde boba yamuyise mu ddwaliro n'agendayo okimanyi eggumba lyamenyekedde ddala bekkaba kati abakubawo omutwe n'afa ayinina kinalaba era ekivubuka ekyali kisaba kitaawe waakyo mbu kitaawe amuwa ebyobugagga nga tanaba kufa taata nayo pressure nemukuba n'afa ekyala nekifunira ku lumbe nekijja ku lumbe mu kanzu nekikaaba nekigala taata nsonyiwa nze kikyana kibadde kigenda kufa bufi kibuyabuya mbasi nebembeera mu ntaana muzimu tegukituga kakati nze mbadde ndowooza abantu abali mu bufumbo nga oba Wizo ne mukazi we tuweesiba ku muntu gw'otayagala ate oyo si yabeera wenkomeredde omukazi kuba abasajja ebiseera ebisinga abasajja batono nnyo abeerawo ng'alina omukazi omu abakazi batono nnyo nno kasoba nga weesobola ng'olinamu ku ttooke abasajja basinga alina babana n'abakazi abasoba mu omu onfuna bulungi
kati ateta gwe batamupimaako akita mwisonyiwa ku bizibu byonna byonna byamufuniddemu. Omuyisa ni omukyala ya teta ani? Ateta kokiwaase no ye teta ono teta Sandra kyonna kyekiri mukyala wa Wizo. Lwaki Wizo tuweesonyiwa omukazi? Obulamu ne butambula kuba abantu bazaalibwa naye. Olaba abantu abamu bawukana n'abantu be bazaalibwa nabo naye omukazi gw'osanze nga mukulu abaana babeerawo abeere bibye nawe obeere bibye ofuna obulamu. Nobati ekigambo ekituufu kuno okugulu kwanuuka omukono gwanuuka kubanga mu kumusikutula bwe bate okumusitula okumujja ku ntebe ba wansi n'okumunyigira wansi kuno okugulu kwakola omukono negunuuka. ekigambo ekituufu kwanuuka. Nakugambye nti bw'obanga tokolamu nga tolina mu kukuuma ku maanyi ge baakozesa nga bamukuba wansi baali bakukomeza mu kaveera ak'ebibiri. Naye Nobati gy'ali obulamu bujja genda butereera mpolampola nga betuteekateeka lawundi 2 eriyo phase 2 y'abapromota. Ekigambo ekituufu ffe tetuli mu kusabiriza ng'abantu bye balowooza ate n'abantu bonna abali ku social media nga bomanyi ffe tuli bapromota. Ffe ebintu byaffe byetukola byetuba tusazeewo okukolera mu kamera bibeera mu kamera era bwetunuulira y'emboozi esinza okwogerwako mu weekend eno. Naye ewa General Salim Ssali twabagamba nti betuba tudiringa n'abantu betumanyi endiringa gye tulina okudiringa nabo. Bwe bakugamba nti omuntu alina obuyinza ali ggulu ekiba kikutwala enakasongola kiba ki? Tukugambye General Salim Ssali yalagira abaminisita n'abalagira n'abagamba mutemeeteme ABCD. Kakati babanga yabalagira okutematema ne batatuteeka ku lisiti y'abalina okufuna ssente ng'ate ekitabo kitulagira tulimba supporting service tulina okuteekebwa ssente zaffe tulina balina oziteeka mu ssako ne batatuteekamu oyagala tulagewa ate ne tumugamba nti tusooka baminisita bwe tutamulaba tujjawo email etali emu esali 2 ezitali 3. Kakati babanga yakitwala nti bintu byakusaagirira yakitegera bapromota tetusaaga bwe tuba tugambye ekintu twalina okituukiriza ate abantu mu abalowooza mbu tusabiriza ffe tuli bubi nnyo okutuba kuseeyo okulowooza nti tusabiriza okusaba kirala nnyo naye ffe tusinga okufuna ebizibu ebingi mu mulimu gw'okuteekateeka ebivulu bwe tuba ffe tusinga okuteekateeka ebivulu ne bitusala ate mu kifo ky'okusapootinga abasalwa nga tutaddewo emirimu ne mufuna n'omusolo ate lwaki ssente osooka oziwooli ate ffe n'otatuwa awo n'obusungu bwe buli obujja buli mu jjiya era tulangirira phase 2 mu weeks twabawadde weeks 2 bwe baba tebannaba kuvaayo kutugamba ssente ze batuwadde mu ssako yaffe balinde phase 2 kuba ekyo obutatuwa ssente bakikoze mu bugenderevu kubanga bo balowooza nti tugenda kudda mu byabufuzi manyi eri bapromota babeera mu kuyiiya bye bayiyiza ne babiteekawo bwe bali mabega wa 100 songs of revolution awulira bulungi Kadima mabega w'ennyimba 100 songs of revolutions revolution is revolution ekyo kigambo eri okubanga mu bapromota mulimu aba NRM n'abatali kakati bwanga bayiye ekintu ekyo ne bakiwa abayimbi ne bayimbeza ennyimba ekyo kikitubonyabonya bo balowooza tugenda kuleeta Bobi Wine omulala tumupromoting tumuteeke waggulu naye nga tetwalikiriya ntibagamba ebyo twabyawula ebyobufuzi twabyawula mu mulimu gwaffe kuba ebivuvu byaffe bingi nnyo bye bakola ki bye bastopinga oba bakola ebyobufuzi ng'oli promota bikolere ebbali naye nga tobikolera mu mulimu gwaffe ekyo twakikomya mu nkuuka mu 2023 kakati bo bakyalinamu akantu ako okulowooza nti tusobola okuddamu ne tupromotinga artist omulala najja mu byobufuzi naye bwe banaatunyigiriza ennyo kyebagenda okulaba omwaka guno tebunawakuggwako bagenda kukozesa ssente nnyingi nnyo okizikiza manyi bagamba atakulekera takola ki twagala ssente mu ssako zaffe nze manyi pulezidenti y'ensonga gyagiyingiramu agijje mu ddiiro Alien Skin Alien Skin nabalikola atya naye nnyini bwe tuddako emabega manyi abavubuka abo abageto ye muntu atunda mu kamera ng'akoze ensobi n'akulaga nti ensobi tagirabye naye bamala okudda mu manyi aba artist abo abakkiriza mu kibuli manyi abantu ab'ekibuli wano abasooka okwetunda mu mbeera y'ekibuli mu mbeera ng'abaganga star yali Bobi Wine kakati bwe yavaawo ne babebe Cool awo ne ba Chameleone kakati yaddako n'essaawa zino b'omulembe guno bamuyita Alien Skin akkirizagaane nti mu music ndi kitaawe era baali badde mubeera eyo nga mukimanyi nti nze Fangoni Father wali yakyetuma nti buli kimu bakyetuma waliyo Maza waliyo Pasita waliyo Haji Fangoni wali Fangoni Sheikh ndoza abe nze abe sigwa Fangoni yali yanikibwa wood
kakati wayambako omuntu osobola okubeera waawo alien skin ekigambo ekituufu Apetex namuteeka kitafali dende ekituufu konsati yafula alien nezo independence tezali baddewo nga taata we tali family father tukuyite founder family founder ya musangawo tutugambe okay family father ndi family father era nabadde wakubeerera kuba nabadde wabugembe jamu yankutte nadengenda kubagwamu yadengenda kubagwamu awo naye obudde bwankutte alien skin omuvubuka oyo yatandika ekintu kye kuba oli awo nange namusanga mu kkubo ng'atambula nimwongerayo naye ng'ekintu kirudde yali akola ki yali yakizimba omwana oyo yafunamu emabegaawo embeera yamutabukako n'alumba promota n'alumba ebyobufuzi ekivulu n'akijjayo nebimukuba nga bumanyi omuntu alina ettutumu mumanyi mututumu ebiseera bisinga okoleramu nnyo ensobi nnyingi mu bugenderevu oba oli awo mu butamanya kati alien skin mu mbeera eyo yakoleramuko ensobi nnyingi ate n'akola ki n'ayiga kuba kati bw'otunuulira ebintu byakyukidde ddala alien skin ebintu byakyuse ate mu kukyuka ebyali ensobi ze yakola emabega nze ndaba takyakola ki takyazikola era ensonga lwaki essaawa zino atandise okufuna asemberera okuddamu okufuna foomu gye yaliko emabega ayinza obutatuuka kweri naye at least agezaako okugigoba mu biseera ebyo nga badde agono nawali n'agenda n'afuna akayimba akazeeyo ne kamuwanika waggulu bakayita kapata oyo omwana oyo yeetaaga okuwaayoko ku credit mwe twagala eno program twogera mazima we give credit where it is due kantu akakaluzungu kantu wanya okwogera naye kanyumira omuntu n'oba tomwagala bakola ekituufu kyogereko alien skin ekigambo ekituufu ayinamuko ku talent y'okuzuula asobola n'okuyimbisa omuntu atamanyi kuyimba n'amufuula omuyimbi kati essaawa zino y'omuwala w'emitaani muwala gweyimba naye akapati erinnya yani mega Sandronax ekigambo ekituufu bw'otunuulira omuwala oyo talent wise asobola otabeera mulungi naye essaawa zino omwana alien yamutuusiza mu luyimba n'amufuula omuyimbi omwana oyo kuba lwe yagenda ng'agenda atereeza ensobi ze alien skin kuba mu bulamu buli muntu akola ensobi ate n'amala neyecekinga neyebaka mu buliri n'agamba nti ntuufu ono yali ensobi kati agenda yeribrandinga okimanyi nti ku tiktok yasinga okugobererwa ensangi zino ye artist asinga okugobererwa ku Facebook ali mu bataano abasinga okugobererwa ofuna bulungi ate essaawa zino alimu essaawa zino kapati ku YouTube lutrendinga mu ttaano zikola ki ezisinga era wetwogera ndoza oyinza okuba nga lutrendinga number 1 alien skin ye muntu alina abawagizi abalina love eya true love alien skin essaawa zino ye muntu asobola okulagira n'abagamba mu wino sisangayo omuntu n'omu n'abagamba nyina engato yange yabuliddemu owino naye njagala ku lwokutaano ssaawa 5 buli muntu ali mu owino simusangayo amazima ga Katonda mu ggulu tosangayo muntu alina abawagizi aboogera ekintu ne bakituukiriza mu byafaayo no mu Uganda tubale twaludde okufuna omuntu bw'atyo yakedde ku makya n'agamba nti nkoze fangon independence n'olabira ddala abavubuka abalina omukwano ogutali gwa kwekoza ogwannamaddala alien skin yeetaaga okuwa ebimuli bye ng'akyaliwo ali naye akimanyi bulungi nti na program twogera bituufu ebibeerawo sirina kimwetaaza simwesibaako sirina nyo kyamanyi kimwetaaza naye nga credit ogiwa aweesaana erina okuweebwa omusajja gwayita alien skin alien skin yeefuddeko nnyo twatuka ekiseera netumubaninga emyezi 3 n'akulaga nti yasigalawo n'alumba bajjo event n'amutomera n'asigalawo nemukubamu awo n'asigalawo bannabyabufuzi ne bamukuba n'asigalawo kakati baatambula nga bwali agenda kuddamu ashininge pakalasiti ekigambo ekisooka ekisookera ddala Honorable Kyagulanyi Ssentamu is an artist oba akazungu katuufu Kyagulanyi Ssentamu wekitiibwa is an artist he was kati sawa zino takyali muyimbi kuba nebivulu togamba bw'omala akaseera nga tokyayimba oba tokyali muyimbi obuyimbi bukuvaako
ate n'ekirala yasoma MDD kigwa kitya music dance and drama era ebyobufuzi byaffe bino bitwateeka mu music industry nze najja negomba nnyo mu byobufuzi nga negomba nnyo Kennedy Charles Demani nga ajja n'aleeta message ye nga agireetera mu art nemala nekola ki owokubiri yali munyagwa naye nga ajja n'aleetera embeera yo mu art naye message nekola ki netuuka era nze namwegomba nnyo era lumu twagenda netusinga omusango nebagugoba kooti nebalagira kooti etusasule sente zaffe zaali mu kooti nebabawo zituwa neŋŋamba bajja okwata omufaliso tugende tubanje sente bajja nakwata omufaliso nagaa siva wano nga temumpadde ki era abantu bakirabanga ekyakatemba nemesegi ekola ki era bayitawo ennaku 3 sente nebakola ki nebazituwa n'abalala bebaali baganya okubawa sente nezikola ki omuntu osobola okutuusa mesegi mu mbeera eya art nemesegi nekola ki netuuka ekigambo kituufu ayinza okuba nga intro yabadde nga ali ku off topic naye oluvannyuma yatanyiza finally yamaze n'agitanya kyendabadde ngamba abantu nti yamaze n'agitanya kakati Kyagulanyi nze bakola ekituufu bakola ekifu sirimu abo be basasula okumukakkanya kubanga ekyo tekisobola kubaayo mu bulamu wasuzeewa olwaki wasuzeewa leero nasuze gye wange gyempangalira kakati Kyagulanyi sentamu tuva ku maaso nze sibeerangako manyi lwaki nawagira mpuuga sikolagana muntu anyigiriza nnyo muntu kasita onyigiriza omuntu nze nemempagira ennyo ttiimu naye njiwagira kasita ekuba neekuba golo 5-0 ate nga nkyuka nga mpagira ate ennafu naye bekuba ennyo nga ninjivaako kakati Kyagulanyi sentamu bo baagala akolenga bannabyabufuzi abali sirias ekisusse omuntu osobola okutuusa mesegi yo nibo batuli sirias netuuka kakati Kyagulanyi bamufiirako kati kiki kyanjawulo kiki yakoze baabanga ekibuuzo yakizeemu ng'ataddemuko ku ati ekyo kimuvumya nekimukubya ebikongoliro okutuuka ku seeryo bamuyisiza mu nyegaali naye nze sikirabamu buzibu kakati kyebagamba nti eyo enziramu gye yazzeemu kati mbwe yeremeza pulezidenti mu ntebe ekintu ekiremeza pulezidenti mu ntebe si kirala bannayuganda bo bennyini bwebagamba nti bamulonda n'aganira mu ntebe baba aganidde mu ntebe omuntu bwatwala ekintu kyo tekimuggyako tuwerwanako n'okimuggyako kakati bo baagala Kyagulanyi ave Magere ne Babbi ne Kampala bagende nakasero bajjeko pulezidenti wona bamugamba bano nti talina kutambula talina genda kulya ku bulamu n'ebirala bingi nga bagamba nti President Museveni Kyagulanyi bo balowooza nti Kyagulanyi agenda kujjako President Museveni mu ngeri y'emu President Museveni gye yajjako Obote muzungu agamba there is many ways of killing a rat statement giddemu there is what there is many ways of killing a rat there is so many ways of killing a rat tulina engeri nnyingi ennyo ez'okuttamu emmese okozesa obutwa ogigoba n'ogikuba Abitex oli musajja muyivu nnyo kakati ze nina obugambo bwange bwe neesibako ng'oluzungu bo n'obukwata mala n'okwegalya mu nnyumba nenkogera nga mukaaga kati mpaya akalalabe kajja kuba ka Sunday kakati Kyagulanyi sentamu ekigambo ekituufu mu bantu abo okimanyi nti Kyagulanyi sentamu mu nsi yonna ali omu ku abo abasinga opposition leader abasinga etutumu mu nsi yonna okimanyi bulungi kakati mu Uganda omwana oyo bo baali balowooza yayogera ensonga zaali 10 ezitaatuukirira tiyazogerera mutima mubi lwakuba takyalina ttiimu emwogerera emudifendinga alina bano abasirusiru balumbuye bali mu kuvuma byebaavuma byaggwako ne bagwa n'okugwa naye byebaavuma tukyaliwo tukoze eki tukyatambula naye Kyagulanyi sentamu kyagezezaako okukola akikoze ebigambo byonemena bye yayogera muwadde mwezi ebyo byonemena yali yeesize abantu ne bamuyuwa ate talina bajja kuvaayo agaye bannange nange nali neesize mmwe ne munjuwa kakati nze ndowooza Kyagulanyi bannayuganda bebanga tebasobola kumukwatirako bakole kye balina okukola baleke Museveni abafuge mpaka libaliko kakati mwe mwagala Kyagulanyi akole ki ebigambo abyogedde abagambe omusango ngujjeyo mutadde mu kooti y'abantu bannayuganda baddamu kwesiriwaza kwambala byangwe ku mutwe mbu bafuze abalamuzi
kakati bo bagala bagambe banange Uganda ndo ensi yakko kakati omusajja yali abalaga sigino tibanangiza omusango balekedde mu kalakase mu kubanga kwikalakasa kukirizibwa mu semateeka omuntu ngamenye semateeka omuntu wadde akirizibwa omuntu yenna nga amenye semateeka ne semateeka tikuwa kyolina kukola osobola okukwata emundu osobola okugenda mu nsiko osobola okwekalakasa mu kkubo kasitoba nga oli amenye semateeka kuba bingi nnyo ebiraga nti semateeka yakola ki yamenyebwa katono nnyo Kyagulanyi mumukubanye ebikongolero ne mutama kati mwagala akole ki programu yammwe bagamba yadde ina kibuzo kiddamu atya era mwagala kikyatakoze bamukubye ya gasi awonye okufa abagambye mu kalakase muganye mwagala akole ki kiki yakoze kyekyo kibuzo yakizeemu mu nzira gye yakizeemu na message yakoze eki message yatuuse kakati gwe nawe oli waddembe kirungi mwenna muli bannamuli tuna mu kamera ekibuzo kiddemu nga bw'okyetaaga ne Kyagulanyi temumufiirako nnyuma naye si abazaala mwerwaneko kubene Uganda kuba Kyagulanyi abagamba tali bubi yajja kulwaniriramu abali obubi naye mbanga temusobola kwerwanako mwagala abakole ki bano bamukwata temwochayi wadakapiira mwoza free bobby free yank abantu bali mukomera kano kizali omuntu amenya atya amateeka mu kwekalakasa abitex mu Uganda temuli mu democracy mwesinga okulabikira mu Uganda kwe kwogera kuba ekigambo ekituufu bw'ogeraageranya Rwanda ne Uganda ne mu nsi endala wano tuna mukamera n'ovuma President Museveni n'otambula newekalakasa n'otambula n'odda abakanga bamanyi ne woosula ekigambo ekituufu mu Uganda freedom of speech mweri speech freedom of speech tubadde waranye ne answer freedom of speech mweri oziri kumpi ofuna bulungi ekigambo ekituufu eddembe ly'okweyogerera mu Uganda ki weriri ofuna bulungi manye ebintu byebatagala kuku naye abe bw'obyogera nga bawoza kanya mwakoze okwekalakasa kwe mwakoze kwabadde so professional kumwagenze ewa the honorable minister Amongi wali eriku temwabadde violent tewali ayina kambe tewali ayina chupa tewali ayina ki tetukkiriza olaba ne mwami Nobati ebusungu kale muntu banyiiga kuba yadde ayina obusungu bwa mirundi mingi ayina obusungu bw'okumubba akalulu ayina obusungu bw'okubanga yadde ayina essuubi y'okuteeka sente zaffe mu ssako yeewole akole ebivulu asasula amabanja kubanga ne banateeka sente mu ssako tetugenda kuwa sente osasula amabanja nitugenda tujja kujja otuwe plan yo ngenda kwewola minus 15 ngenda kukola ABCD amagoba kasasule ki gasasula amabanja naye ate nitulira nti ki ama sente batwadde sente mulina okunyiiga mugambo obutono okutyobola abantu abakulu ffe tetukikkiririzaamu era kyeyakoze yakikoze lwa busungu ne mu interviews yagenze yenenya kuba ffe tetukkiriza mu defiance era ndowooza nange olwolumu ne benyiiga ndwawo nnyo okutyobola n'okuvuma n'okukakkanyira ddala abakulembeze ffe okwekalakasa ffe tutendeka abekalakasa naye Kyagulanyi mufiirako buli kimu akikoze mwagala akole ki kati essaawa zino bannabyabufuzi abasinga 6 ku 10 babeera ku bizinensi n'ekirala abantu abaluddeyo nga tebabagattako temubazaayo abantu abaluddewo nga bannamboozi kale namboozi akyayogera ki asasobola okwogera Museveni asula nga teyeebase abantu ab'ensonga nibamuzaayo ababalwanirira bebase mu Junganda ba Elias Lukwago abo mubazzeeyo bakyalina kyebagattako ne bamuwanga Kivumbi agenda kukola muwanga Kivumbi kyagenda okutumenya abantu